nze wensanyukanga gwe kikuluma yayo anna lwaki essanyu lyange abakazi buli wamu mulwanirawo nze nyumirwa kayimba mbadde ndudde okawulirako ate akasipeya taya nkale twagala babuuza kuba sibo nemenya mugamba mutya katusubire nti no muli bulungi mwebale kubanga ate mutaddeko essaawa eno ate tuba tuyingiddewo mukama naye nga twagala okubabuuza kuba sipeya taya yonna gye muli mugamba mutya ng'ate awo oli mu mative oli comfortable tolina buzibu bwonna kyoba wasalawo mu bulamu buno tolina nnyo okubeera stressed gosalawo nga kati nze kangwe wano waliko namba emu ne bakulumya omutwe ne bukyanga obeeraawo tonategeera namba gy'oliko walina enamba wali okaaba okitegeera kakati oli namba leesi nawe weebaka buli kimu kyoyagala okifuna kimu kituukirira nga wakibala munange weebale kubeera nga ate ekintu okitambuliza ddala awo tovaawo weekuumirewo kale tugira akantu mesho tujezikola wali nga tutudde kale akantu kafaako olunaku olwaliro kagenze bwe kati are you dating a married man? Oyagala omusajja omufumbo kibuuzo. The sad truth, no one will tell you. Gano no ge mazima agatagenda kubaako muntu yenna agagamba maada. This is not to judge you. It's to tell you the truth. Most people are too polite or too afraid to say out loud. Kono munayise kusayira musango ne kugamba ezima erikyasembedde ddala abantu betagala kwogera nga bali sirikira ne kati twagala tuli kugambe. If you are involved with a married man, here are the hard realities you need to understand. Bw'obanga olina omusajja omufumbo waliwo ebituufu ebizibu ebyokuwulira byenjagala owulire. You were never the plan. A married man didn't meet you while building a future. He met you while escaping responsibility. Toberanga mu nteekateeka ze. Omusajja teyakusisinkanako ng'azimba obulamu bwe obw'omu maaso wabula yakusiŋŋaana ng'agezaako okudduka obuvunaanyizibwa bwe. You are an addition to his life, not foundation of it. Akugatta bugassi oli mugatte ku bulamu bwe naye toli musingi gwe naye toli kitundu ku musingi gwe. He enjoys you, but his life is elsewhere. Akunyumirwa naye obulamu buli walala. You may get the laughter, his attention, his affection, and the attention in private. Oyinza okumufuna ng'aseka n'akufaako n'ebyo abikola mu kasiikisa akugamba munange naye tobikola mukazi ajja kulaba. But his name, loyalty and public commitment belongs somewhere else. Erinnya lye obwesigwa bwe n'ebintu ebirala byonna waliyo nakyala eyo ali mu maka eyo gwe yabiwa era yennyini byo. And that difference matters more than feelings. Enjawulo eyo yanjawulo nnyo okusinga ku buwuka obukutambula nti simabuli bwe mulaba kumpulira obuwuka nga buntambula. I will leave soon is usually a comfort statement. Soon becomes months, months become years, and one day you will realize soon was never a date, just a delay to keep you hopeful and quiet. Emboozi zantudde w'abaana essaawa yonna abaana bange bakula ngenda kumuviira nzije tubeere ffenna kisuubizo era kisuubizo kijja kugenda mu lunaku mwezi paka bulo nakizuula nti nno nja kuviira omukazi oyo ambonyaabonya yali akulimba kukukuumirawo. You get promises, not protection. You may say he loves you, but love protects. Love shows up publicly. Love doesn't keep you hidden or confused. If you must stay silent to keep him, you're not being loved. You're being managed. Osoma bingi wewe tuli. 4. Ogamba giddemu. You get promises, not protection. Akuwa bisuubizo sikukuuma. He may say he loves you, but love protects. Ayinza okugamba nti akwagala naye omukwano gukuuma ekyo kye gwagala. Love shows up publicly. Love doesn't keep you hidden or confused. Omukwano gubeera gwa mu lujjudde, omukwano tegukwekebwa. If you must stay silent to keep him, you're not being loved, you're being managed. Bw'obanga okukuuma oyo akwagala olina njagala omanye nti toyagalwa wabula okuumibwa wabula okuumi management kyeki ekyo. Your time is the biggest thing
Your time is the biggest thing you are losing. Obudde bwo ky'ekintu ekikyasinza okuba eky'amaanyi ky'oli mu kufiirwa mukwano. While you're waiting, your options shrink. Your emotional energy drains. Mu bbanga ly'omala ng'olinda otandika okubeera nga okulindibwa obwetaavu obukendeera. Okay. While you are waiting, your options shrink, your energy, your emotional energy drains. Your life is paused while his continues exactly as planned. Obulamu bwo butuuka ne bukomaawo nga anti olinda senkaggale lwali kugamba nti kakati munnange twandibadde kakati nyagala kukuwasa naye jjukira gwe obulamu bwe bupoozingidde ye eri obwe butambula kubanga alina omukyalo omulala. When pressure comes, he chooses his marriage. When things get complicated, risky and exposed, he doesn't protect you. He protects the life he built. Singa wabaawo obunkenke obujjudde nga yeetaaga okusalawo wakati wo ne mukyala we ajja kusalawo obufumbo bwe. Akaseera obulamu ebudde gye bukoma okugenda ajja kusalawo okuprotectinga oli si ggwe. History shows its gains and gains. If he truly wanted you, he would be single first. Singa yali akwagala yali alina kusooka kuva mu bufumbo buli bwe yalimu. A man who wants a real future clears the road before inviting you to walk in. Omusajja ayagala obulamu obw'omu maaso obutangaavu asooka kuggyawo miziziko gibulimu ne buleka ne bweta. Loving him doesn't mean you should stay. You can care deeply for someone and still choose yourself. Okwagala ennyo omuntu tekitegeeza nti nno olina okubeera naye. Okwagala kitegeeza kusooka kweronda n'ogamba nti wadde omuntu mwagala naye wemba sisobola kumufuna. Pain doesn't mean destiny. Sometimes it just means it's time to live. Obulumi tekitegeeza nti nno otuuse, olumu kitegeeza nti nno oba obulumi tekitegeeza nti yentuuko, olumu kitegeeza nti nno weeyongereyo. And here is the final truth. You deserve a love that doesn't hide you, confuse you or compete with someone else's marriage. Gano mazima weetaaga omukwano ogutakukweka, ogutakubuzaabuza, ate era ogutakuleetera kubanga ate guvuganyizibwako n'omuntu omulala. You deserve a man who shows up fully, not occasionally. Weetaaga omusajja agenda okubeerawo emisana ekiro, akawungezi oli bw'omwetagira naddala ng'ali idle. Saagenda okuboneka obubonesi ng'omwezi nga mu wiiki omulabako omulundi guki gumu ng'amaze kubika bya kisero. Ensena abantu bino byonna bye mwogerako kakati omukazi nambeemu aliwo gwe mutalowoozaako kola. Yoyo mukyala nambeemu. Yes. Kasitoba ng'okola. Kati mwe muli mu kwogera ku mukyalo ono asooka omuwase. Omukyala asooka waaka yo job. Nti nga bwe basobola okusuula obutakuwa budde olw'omukyalo oli n'omulimu gusobola okwocupayinga omusajja n'asigala era nga takuwa budde. Ogezako tugamba nti omukyalo oli tumuveeko olwedde emirimu gyatumanyiiza nti wabayo omukyalo omulala n'emipiira. Ontagadde bulungi. Kojja genda odduka omufune ng'omuyina yekka naye ng'ate omulimu gwamuwamba. Omufune ng'ayagala nnyo okubeera ne bakyali be era sitira obudde oba ofuna butono. Ndowooza naye olwaddemu okutwala kibagambe kasemi obubaka obuwulidde naye. Anti obubaka oyinza okubuulira n'otulatulamu abasajja bali bameka. Ninde owange paka ku myaka emeka. Awo.